Tegeireku nti eiwanga Uganda okuva lwali muno of course ekiita abantu ekyali ruuka was a key issue mu kaluke twali mwaka 2021 twakitegeere nti kooti y'ensi yonna yagire maiso yabanga receiving omusango gwe mwatwalayo era yagana okuta emisango ku bantu bameka babiri omuli President Museveni Mutabani we kino kitegeeza kyeri Uganda webale nnyo mpozi okulongoosa ekitta abantu ekyali eruuka tekikomanga kikyagenda mu maaso bakyatemula abantu abamu babatta publicly abalala ne babatta mu kyama naye ng'ekitta abantu kibadde kyagenda mu maaso naye nga bwekyogeddeko twatandika okusala amagezi agatwala General Museveni ne mutabani we n'abalala abatemu babeera nabo mu kooti y'ensi yonna process ebeera mpanvu nnyo njagala ojjukire nti Uganda omusolo gwe batujjamu biliyoni nyingi ziteekebwa esayidi nga just zo zakulongoosa kifaananyi kya Museveni bweru na kusiiga kazigo ensi yonna erabe nti Uganda eri mulungi so biliyoni ne biliyoni zibadde nga zispendingibwa okugala amakubo corruption teri Uganda naye ne mu bitundu ebirala naye tukozeseza amaanyi n'amagezi mangi era ebiseera bingi buli wentambula oba ntambudde nzekka oba ntambudde n'abantu ne balaba nga ngenze Bulaaya nga ngenze America ngenze mu nsi zino endala babeera bakayana nga bagamba oyo Bobi Wine agenze kulya bulamu nga bagamba ngenda kusiba taapu Museveni jajja amaanyi taapu Museveni jajja sente zakozesa okutunyigiriza nyine essanyu okutegeeza bannayuganda ti omusango gwaffe bagulisiivinze obujulizi bwonna bwarisiivingiddwa era nga bwe nze mbagamba nga balowooza nti mu kusaaga nti wanudde ate ng'olunaku olwo teruli lwawala ekiwandiiko kibakuntume kigenda kuyita nga Museveni ne mutabani we bonna onayo babakwatira oba abadde agenze simanyi Kenya kulambula ku bizinesi ze simanyi agenze South Africa nga bamukwatirawo jjeeke kubanga Museveni criminal ne mutabani wa Museveni muhozi naye criminal abo batemula abantu baffe ate Museveni n'avaayo ne yeewaana eyatuwa obujulizi obusookera ddala ye Yoweri Museveni yavaayo ne yeewaana nti yalagidde abasirikale ne bakola omulimu era zaluze nga yeewaana nga mutabani we bwakola omulimu omulungi ogw'okuwamba n'okutulugunya abantu so nyina essanyu okutegeeza abannayuganda nti Museveni ye kati anytime now bajja mulaba mu kabuli ak'ensi yonna ewawozebwa bonna bakalintalo ba Saddam Hussein ba Teira ba Slobodan Milosevic n'abalala one day mugenda kulaba dictator Museveni naye amaanyi g'abantu n'ebikolobero byazaakola ku bantu nga bimutuusiza wasaana okubeera kino okikoze ibanga and eri abakoba nti oniinirire ekifaananyi kya Uganda bw'ojja kuliya waayogera ku kifaananyi kya Uganda nga tokitereezizaamu eri abanaku abeetaaga sente aye sente tiriri kutuuka ye bali because oli kulwanisa Museveni aye ng'ate bali kubonaabona ndi mu kulwanyisa Museveni no doubt era twagala kumuggyako era tujja kumuggyako ne Museveni si ye Uganda yeffe Uganda gwe Uganda nze Uganda omulimi oyo alima ebikajjo ye Uganda omwana oyo gwe bawamba ali mu safe house ye Uganda maama oyo atunda duuma ku kubo ye Uganda so Uganda ye gwe Uganda yenze Uganda be bannayuganda Museveni talina kulimba bantu nti ye Uganda in any case tumaze ebbanga nga batugamba nti Museveni si munnayuganda namuchallenge nga provinga n'okuprovinga nti munnayuganda kyamulema okuprovinga so alekerawo okulimba abantu nga yeetuma Uganda be bannayuganda kyekisooka ekyokubiri omuntu agamba nti nyono n'ekifaananyi kya Uganda nga njogera amazima ate yaaba alimba omuntu asinze okwonona n'ekifaananyi kya Uganda ye Museveni nga wagira obubbi nga wagira corruption juzi bakozeseza biliyoni 9.5 mbu nga bayigiriza abantu okunywa kaawa so ebintu ebyononese wano mu Uganda ebintu Museveni byakola ebyokubba esente z'omusolo ebyokutemula abantu byebyononya ekifaananyi kya Uganda sinze nzita abantu Museveni yabatta ze njogera bwogezi mazima ne mbulira abantu ensi yonna nti Museveni tajjaano n'abalimba ng'ayagala okwewola sente ate azikozese ate ffe n'abaana baffe n'abazzukulu tusasule so Museveni yayonona ekifaananyi kya Uganda aboogera amazima ate ffe tugezaako okutereeza ekifaananyi kya Uganda amanyi lwaki twagala okutereeza ekifaananyi kya Uganda Museveni bw'anaavaako Uganda egenda kulinnya rankings n'abalambuzi abajja wano bajja kulinnya ne business zaffe zigenda maaso zigenda kulinnya so ekizibu kya Uganda ekitusibyeko ekifaananyi ekibi ye Yoweri Museveni
tulina okumuggyako ate ekibi tosobola kukiggyako ng'okibikirira okiraga ensi yonna nti kino kibi so tetwonoona kifaananyi kya uganda tugezaako okutereeza kifaananyi kya uganda principal olinawo oweeramu amaanyi ku mawanga agasigala gawuddula eggwanga lino ssente newankubadde kaweefube waabali wakulwanisa ekyo ekikyamu kubanga essente dino okusinziira bw'okoba kiri nti essente didda mu byakulwanisa kugula mundu ediri tulugunya bannayuganda aye ate twasigala ng'eri amawanga agandi agatutaamu essente newankubadde kaweefubeewo akajja maiso okuvumirira ebyo ya amawanga mangi nnyo agakyatuteekamu ssente mangi mu butamanya oba mu kumanya nenga nabo bali hypocritical njagala okkirize nti Museveni amaze emyaka 37 ng'akola omulimu gw'amaanyi nnyo okusiiga ekifaananyi Uganda eryoke ate bangi nnyo abalwanyisiza dikiteta Museveni bamuzeeyi Paulo Ssemwogere kati omugenzi tumwanye ekitiibwa Dr. Kizza Besigye tubawanye ekitiibwa n'abalala bangi nnyo naye ffe ekyamaanyi ate kyetwongeddeko kwekusobola ekyamaanyi kyetutaddeko kwekusobola struggle yaffe neesukka Uganda negendako ebweru wa Uganda ebiseera bingi Museveni bwe yakolanga ebintu nga bigwera wano nga making sure amawulire tegafuluma wano so ensi out there ngebe manyi munange tuli mu democracy era nga baga na Uganda baagala omusajja oyo Museveni balaba ali corrupt ne balowooza nti baddamu ne bamulonda it is until 2021 ensi yonna bwe yatunulanga era be bigenda maaso negamba kuno kwe kulonda kyovola ba America teyaleeta ba election observers kyovola ba ensi za European Union tezaleeta ba election observers ensi yonna netunulira Museveni byabadde akola ne bagamba bulijjo kibadde bwekiti so ffe ku bimu bye tusobodde okukola kwe kugezaako okulabisa era ekyo kiyambye nnyo weewaawo tukyakola nnyo kuba amawanga mangi amalala tegannamanya kituufu Museveni kyali kyova olaba tubadde nga tugenda tubasisinkana abo abaalaba byagenda mu kulonda ne bamanya nti twawangula Museveni munnange nze bwe nfuluma Uganda bwa Bobi Wine bukoma ku kisaawe Entebbe bwe nsuuka Uganda mbeera president wa Uganda era bandisiibinga nga president kuba bamanyi nze nawangula so kakati abo bangi nnyo abakimanyi bwe batyo naye ate abalala bangi abakyalina akatambaala ku maaso kyovala tukyagenda maaso ne kaweefube ow'okubazibula amaaso balabe ekituufu ekiri Uganda oba oli awo bwe kinaabeera bwe kityo bwe ne bagula amaaso bajja kulekerawo okusapootinga nzikiriza ne kino nkyogere nti abalala bakyasapootinga Museveni bali mu type B waliwo badikiteeta nga Putin nga ebya democracy tebimukwatako waliwo amawanga nga China ng'ebya democracy tebibakwatako waliwo amawanga nga Iran ng'ebya democracy tebibakwatako nga bo bakyali mu business ate nga badikiteeta besapootinga ojjukira ono wa Sudani Omar al-Bashir bakolagana nga nnyo ne Museveni era nga bwetuuka mu lusaayo ezo akalulu oyinza okutemula abantu yamusindikira emundu yamuwa sente so badikiteeta bakolagana obola naffe tulina network ya democratic leaders naffe tukolagana kuba luno olutalo telu Uganda it's a global war of democracy versus dictatorship so betukolagana nabo beba democrats abakkiriza mu democracy abakolagana ne Museveni bebakulikiriza mu butabawo democracy nja kusembyayo ku nsonga eyo ekyamawanga amalala mangi omuli America buli mwaka ebadde wa Uganda billioni ya $. Now $1,000,000 erimu billioni za wano 3.5 kakati America ebadde wa Uganda $1,000,000 $1,000,000 ezo sente nga bazibawa insecurity corporation n'ebirala naye tugenda maaso n'okupushinga America okugitegeeza nti zino sente zemuli mu kuwa Museveni you are partners in crime mwe mu sponsoringa okutemula bana Uganda era tukkiriza nti olunaku lujja kukya nga ne Museveni bamuwa isolatinze nga ba dictators abalala kati awo tumunyigire mu nsonda yalimanya kyatuwa ali ku mwoyo gwa Busoga oli mu program the bridge on Tindo tulina okusiima tuli ni Robert Kyagulanyi Sentamu principal ate president wa NUP ate nga ali muno basically okuanalyzing a lot of issues of course ebiri mu politics waife nga nkali kwidako wa mukuleus katono ino ngobi neze ino tegeera waliwo isuubi
eryokuba nga akalulu katoola President Museveni mu bukulembeze era okirina mu isuubi nti osobola owangula akalulu baakulangira nga President wa Uganda? Yes, waliwo essuubi akalulu okujja Museveni mu bukulembeze. Akalulu okumujja mu buyinza is a different story. Museveni twamuwangula era obukulembeze bwa Uganda bannayuganda abaabumpa. So bw'olaba nga bannayuganda bampita president from east to west, from north to south, kituufu tinawangula Museveni. Nze president wa Uganda omutuufu. Omuntu yenna alina bw'ayogera kino aba committing ze treason. Nze mba si committing ze treason kuba nze president wa Uganda ebyaddala. Akalulu kampa obuyinza? Nedda. Museveni yasigaza obuyinza kubanga yalina emmundu. Abantu batuwa legitimacy ne kubanga yalina emmundu. N'agamba kati mundu ze zigenda okusupportinga ekikyama. So yes, akalulu tetukarulinga out. However, tulina okola ekisingako ku kulonda. Ensonga lwaki batta abantu bangi between 18th and 19th November 2020 kubanga Museveni yali agezaako okulemesa uprising ba dictators abo bonna abantu be rising ne babajja ku bufuzi era ni wano bwe kirina okubeera naye tetudiscountinga kulonda kubanga kati saawa zino bannayuganda ne babarisinga balina ensonga lwaki barisinga kuba balwanirira obuyinza bwabwe oba we wasemateeka Museveni bwe yawamba naye obuyinza obwo okurisinga obufuna still oba olina okuba ne legitimacy. Nze nyina confidence n'obuyinza obujjaano ku radio n'enjogera kubanga mu mateeka bannayuganda bannonda. So akalulu ke kakuwa obukulembeze mu mateeka naye nga beŋŋambye we must do more than kulonda. Kati more than kulonda kwe kwekolamu mu bannayuganda ffenna ab'ejjinja ab'embaale ab'embalala abawuba ne twekolamu omulimu ne tugamba okay tulonze oba twalonda dictator ne tumuggyako naye kati akyatuwambye mu bumenyi bw'amateeka kati tulina kuggyawo obumenyi bw'amateeka because mu Sierra Leone olwaleero twakitegeereku nti ekibiina ekya APC kirobye okulayiza ababaka baakyo and the reason is Samara Kamara yesimbawo ne mukulu Amada Julio Bio ali kwogera kirala nti akalulu nakawangula. I cannot allow my team okulayira mu parliament eyanakyemalira ate ndikwenda in 6 months to have a re-election ebeewo olw'okubona nti tiisania nabyali mu kalulu. Wano bwe tukireeta Uganda nti after elections your team went and swore in mu parliament era muli kuservinga under the government gye mutaisane nayo. Webale nnyo ekyo kibuuzo kiri very very important. Bannaffe ab'e Sierra Leone bawangudde ne bagaana ba MPs okulayira. Kyekyandibadde kisinga wano si gwe gusoso kiteesaako. Dr. Kizza Besigye bwe yawangula clearly mu 2016. Waliwo ekirowoozo abaali bamutuukirira, waliwo ekirowoozo nti ba MPs tebalayira kubanga bwe banaalayira bajja kubanga balegitimizinga eyo government. Of course ebirowoozo byali bingi from different sides. Nga balala bagamba bwe tutaalayire tujja kuba tudiscardinze obuvunaanyizibwa bwaffe, tujja kuba tetusobola kukozesa eyo front. Sierra Leone levels endala eza dictatorship n'ezaffe wano. Ffe wano tufugibwamu. However, abangi kati ndi wano ne honorable member of parliament wano naye ezino ensonga afuna legitimacy okuzoogera olukubanga ali mu parliament. Abeera ne safety entonotono kubanga ali mu parliament. Si safety nyingi kubanga Sejirinya bamukwata ne Sewanyana ne babasiba nga tebalina musango naye nga ba members of parliament. Naye olaba nti bo oba oliawo ekisango kye bali bataddeko singa bakyali mu komera nga Machete Yasini nga Kalanze n'abalala naye kubanga ba members of parliament. Bino ebintu byenjogerako nabyogerangako nga nkyali muyimbi. Naye nafuna respect eri abantu ne legitimacy eno ne legal protection kubanga nagenda mu parliament nenjogera ebintu byebimu. So twesanga nga tulina okusindika ba members baffe ba parliament era twakyogerako tibannange tusindika ba members of parliament mu parliament si ku legitimizinga regime eno naye okozesa buli ddoboozi eririwo
of course bangi batu disappointinzemu tebakoze kyetusuubira. Walabye Jimmy Lwanga Owenjeru bwe yakoze, walabye Kagabo bwe yakoze, naye ebyo babikolanga every now and then. However, twasindika abakulembeze si mu parliament mokka ne mu local government okugenda okustampinga down ery'eddoboozi nga bwe tusindikiriza dictator. In any case, we tuli confident tugenda kumaliza nga tutobula obuyinza. Ewe twala obuyinza tubere ng'olwedde tulina government yaffe nga yasimbula dda kati no wansi twasimbula dda nze mbulayo okulayira naye ba MP bange bangi balayira babigirwa tebannalayira naye nga nabo bajja kulayira bamufumbiro tebannalayira naye nga nabo bajja kulayira kati abamu be bansookayo ne balayira abalanja kulayira nabo inshallah. Okay, Secretary General Candide Kuyoli mukayefube obw'okubanga muzimba ekibiina. Of course, tujirete tubona MK project nge basomola abamu ku majje gaimwe Jimmy Lwanga bamukonye kuva Kagabo buyo titwidi bandi bayinza bona kusomolwa kuva emuli munweziza mutie ekibiina especially okubona nti bine birikolebwa the MK project tibikosa kigendera kyaimwe kya 2026 agenda. Webali nyosebo abantu baffe mwena abe Busoga balamwisa ino kodeyo bamama kodeyo batata. Tusanyuse nnyo okubeera wano ne president waffe n'abakulembeze baffe bonna abaliwo. Nga president wagambye ekikulu abantu baffe balina okimanya nti tuli mu kulwana ne Nakyemalira. Nakyemalira akozesa obukodyo bungi nnyo. Kimu kyakola akwata ssente ezaali badde zikola amalwaliro g'e Busoga ezaali badde zikola amasomero n'agulirira abantu abamu ab'emitima eminafu. N'olwekyo oba olaba sente zaffe ezaali badde zikola ezimproving standard z'abantu zakozesa ate okugulirira abamu ku bakulembeze. Era omukulembeze bw'abanga yagenda mu palamenti nga ekigendererwa kye kyali kyakukusa olubuto lwe agenda munange kubanga oyo abanga kyekigendererwa kye. Sente ze twali badde bateeka mu agriculture bateeka mu industrialization n'ebirala oyitira wano mujinja n'olaba ebinnya potholes ezirimu nga sente tebasobola zikozesa ebyo naye nga bagulirira abantu baffe. Naye ekyo nakyo kikulage amaanyi NUP ne People Power gye galina. Singa tebatutya singa tetulina amaanyi ago bali badde tebagenda ne bagezaako okugulirira abakulembeze baffe n'okubanoonya bwe batyo. Naye nga NUP tugenda mu maaso n'okuzimba structures n'okola bye tulina okukola ffe okumakinga sure nti struggle egenda mu maaso era yonna gye tutambudde abantu bakyali ku mulamwa. President ateganya okutugamba nti ekisingira ddala ye unity y'Abannayuganda si ya bakulembeze kubanga abakulembeze omuntu bayinza okumukwata ne bamuwaayo kasente naye Bannayuganda bo bakyali united kubanga ensonga ezatuleeta zikyaliko. Nsonga kyezo amakuba amabi amalwaliro amabi obukenuzi n'obuli bw'enguzi. Juzi walaba bakwata biliyoni oba meka ne bagamba baspendinga miliyoni 4 okutwala epapulo okuzija Kampala okutuuka Entebbe kati ne bagamba bakozeseza biliyoni 9 okuyigiriza Bannayuganda okunywa kakofi n'ebirala bwe bityo. So ekitegeeza nti ensonga eziri mu Bannayuganda zikyaliko kyova olaba naffe tugenda mu maaso n'okuzimba amaanyi gaffe. Mpozi n'ekirala ekisemberayo ddala leero mu bintu ebituleese mu Busoga kwe kwaniriza abakulembeze abagenda twegatako. So struggle nayo bwetyo bweri nti abamu ab'emitima eminafu bagenda naye ffe tuli basanyufu nnyo nti okuva 2021 bangi nnyo ate babadde batwegatako agenda 10 ne batwegatako. Secretary General wenaawo mulina enteekateekedde okuzimba which is good. Aye mujja kulonda li obukulembeze obusobola okubeera irala paka ku biruka ku byalo because ekisinde kiba patemba. Aye obukulembeze is a question nti mulonda li okutuusa obukulembeze wansi mu bantu. Tukyagenda mu maaso nga bwe mumanyi recently twamendika constitution yaffe. Eyo constitution yegenda otugaidinga ku nsonga ya structures era tulinze bakigazetinge tutandike okuzimba structures era gundi yaffe egenda fuluma roadmap egenda fuluma ekola formal structures but for the time being tubadde tukola emirimu gyaffe in a rubber of style nga tuzimba wadde olaba tutambula tuzimba structures zaffe zakunga
nawalala bonaona nga tutuukawo naye era kijja kuleeta roadmap eya formal structures. Okay. President wayogera ku mu lwembalo olwa Nalumansi by the way mba ndajja lwerabira ate ekyo ekintu kikulu ino waleka ensi ng'olina ekibuuzo kibba kyewerekeera ate ndidi nti okwemba oyemba message ekuva ku mutima abandi twatandika okutafuta twakoba nti oba oli awo President Kyagulanyi aboneka afunye okwemulugunyamu mu nkolagana ye n'abantu abandi. Nalumansi nani? Nalumansi alijja kwetoolayo olunaku lulala. Wangi? Nalumansi ajja kwejjayo olunaku lumu. Twedi lusoga baba. Komenti Nalumansi aligujja kwetoolayo olunaku lulala. Tinekyo. Ajja kwejjayo Nalumansi ajja babuulira. Sagala babuulira Nalumansi kubanga lwaki tombuuza Carolina gwe nayimbako. Lwaki tombuuza Nanyonga. Lwaki tombuuza Aida mwana gwe Aida. So lwaki tombuuza Aida yani. Nalumansi lwakunyumira nnyo. I'm very glad bwe luba lwakunyumira. Naye era manye ensonga lwaki oyagala okumbuuza ekyo kubanga nayimba ebusoga banguli kalyangoli maalu abampita obini mu Uganda yonna yonna banda z'omukwano. Yes, ewaffe banda z'omukwano mungi nnyo buli omu akimanyi. Nze ewaffe e Buganda bampita mu banda wa Kabaka. Naye ate natuuka e Busoga ate laavu n'esukka bangulika n'erinnya lyangobi. Mu Acholiland bampitawo genda byeno. Bugisu bampita mu Buuya n'amannya amalala. So nali ngamba Nalumansi no bagendako outcompetinga eri banjagala nnyo naye ate gwe waffe olimu akantu. Of course ojja kukkiriziganya nange nti omuntu yenna aba ne support waabwe naye ate nakyemalira afuba nnyo okukozesa abeewammwe okulwanyisa. Ojja kukigenderera nti abantu abasinga okukozesebwa okunwanyisa batagetinga nnyo abeewaffe. Bagala creatinga ekifaananyi nti amwe Busoga bumba mwagala nnyo Kyagulanyi muli bakyamu feno wali abatamwagala. Olabye nti faces nyingi nnyo sijja kumenya manya gaabwe ne bamujjayo nga bamakinga sure ono najja naye introducing nze ndi Muganda nze gondi ate naye nayogera ebyobulimba against me. Ono najja ne bakozesa mikwano gyange babajja mu music industry babajja mu ddiini gyenvaamu babajja mu tribe gyenvaamu ne mu family bagezaako kunoonyereza. You know, of course balimu bulemu ne bagenda mu party gyenkulembera ne bagenda mu ghetto gye nakulira nga bagezaako okusaawa ekifaananyi kya ono mwabaaruwa oyo mumwagala oyo bini mumwagala naye eno olaba nange yali mu ghetto naye simwagala olaba nange muyimbi wesimu ne simwagala. So nga mugamba Nalumansi gwe tulaba nti bakukozesa you know eriyo nayo nolabye balina laavu ne gwe lwaki okkiriza akukozese nga bwe yakozesa banno ba Betty ne ba Robina n'abalala bonna. So it's a poetic song. Of course enyimba zange wetaagamuko level y'amagezi okuzitegeera you know naye tera waliwo n'abasalawo obutategeera sibanenya nze nina obuvunaanyizibwa ku buli kyenjogera kyonna nze mba nkyogedera ntaking responsibility naye sirina buvunaanyizibwa ku ggwe kyotegeera ekyo gwe okyesalirawo. So yes Nalumansi abamu batandise dde okwejjayo ate n'abalala bajja kwejjayo mujja balaba naye nga kye nali ŋŋamba kyekyo kyennyini. Okay, atuuliriza tulina tiimu nnene of course mu studio tuddakuwaako abantu ab'endawulo aye osobola ojja wafuna voice note ku isimu yo. Of course tulina WhatsApp number mu bwangu ino oteekwa amaloboozi gataswika seconds 20 ku 0700 voice note yo etaswisa 20 seconds tienda voice note mpanvu nenda voice note nga nimpimpi okusobozesa okuba nga tufuna amaloboozi mangi ku okusinziira ku bwe tulitambula. Alex Wise omufumbiro obuzindaalo ogwo gugwo of course definitely nsiimye okubona nti tuli walala. Ndikwenda kutegeera of course Busoga yalonda Robert Kyagulanyi yakuba President Museveni hands down okusinziira ku results edavaayo, and this was the first time Busoga okumaking a statement
from the election ya 1980 Busoga yalonda Democratic Party mu 1980 the next person yafuna overwhelming support mu bululu bwa Uganda history yabo ne mukulu Robert Kyagulanyi Busoga bweri tambula of course yawa Kyagulanyi yayima ababaka because mwanya ababaka I think Mulala yes Mulala kino mujja kiteekateeka mutya nti this time it is not only Robert Kyagulanyi kuba president but even the MPs would actually take over. Ekisooka ndikwenda okwebaza abasoga abateze ebiwaawo kuncho kuno okuba nti mulikuwuliriza mwenemu omukolo w'omubedde waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi ataire ku Busoga munabaire amaze akabanga nga tatukyalira ku nga bwatukyalire lwaleero aye olw'okuba nti waliwo bingi ebirijja mu maaso mu Busoga tulina abakulembeze abali twegaitako era mu nsambo neeyo Kibomba yasobozeseza okuba nti olwayo tulina Ngobi n'ekibiina ng'awerekererwa ku sekretary general n'abakulembeze abandi so ndikwenda okwebaza Busoga nti era tufunye omukisa historical okuwandiika chapter ey'okukyusa Uganda. Ekibuuzo ky'ombuuzizza kiri tujja kuwangula tutya parliamentary front nga bwe twawangula obwa president. Ekisooka kindizizaamu amaanyi nti already kiraga nti Kyagulanyi Robert Ssentamu Ngobi nkani niboyeta kyenkyo era akiwangula aye banabajja okumuliikiriza tukoze tutya okuba nti bonabona baweranga ba NUP. Ekisooka twakola study ku parliament score yaife wano twalemererwa awandi okufuna abakulembeze abaali basobola okukompitinga obulungi kubanga NRA yate emisango ku NUP many leaders baba nga kyabalemeseza okutwegaita ku mu time abandi besimbawo independent abandi baba blackmailed okwesimbawo mu bibiina ebindi so twabanga twajja okutuuka okusalawo ani ajja okwesimbawa nga most of the leaders be committees embikete z'ebindi olwaleero kiti kijja kuba tuli kukansa buli oyo alina embavu ku nsonga ya Busoga. Ekyokubiri okwiba ekiiba bululu ekyali mu Busoga muno kuba baka ba parliament mwena mukiidi mwiru yandibaire mbaka wa parliament olwaleero aye abajasi babulukira mu Nanda bagema obubokisi amajje tegalina kuba mu kalulu aye babulukira mu Nanda bagema obubokisi bakulita nabo dada wange Badman gwe balangirira nti yamuwangula yali mu kyakuna owa NRA aye nabeeta yatyama ni Osmani bakola kokonyo kukulukunyu balangirira omuntu abaire mu kyokumeka mu kyokuna so abakulembeze aba NUP bangi mu Busoga n'aba opposition bakosebwa rigging machinery omwibi wa kalulu yali asinga bamutyamya mu kibuga kya Busoga yinda era n'omwali ky'obutungi bamutwalanga na machinery yajja ne kayunga yongera okwiba nga bwe yabawa e Busoga era abantu basituka ensina tyomukazi oti ati bwayiba kumbe abayire nga Busoga kye balikola so bangi e Busoga tibalangirirwa jeno bigirwa Moses akalulu akake twajokera ku ncho yena nga bakoze ki bakakyusiza bolingirira Mustafa Bidi abantu bangi ino abali basoboire okuba nti baperforminga bulungi aye olwa system ey'obutalangirira bawangwire eyalemesa okulangirira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye babitamu okulemesa ababaka bangi okulangirirwa aye we are not lamenting political institution or party tuli kusala empenda first of all omusoga wena ali kuwuliriza akalulu kabamaanigo era tuli kusomesa omuntu nti akalulu kabamaanigo okuuma otya amaanigo first of all buli omuti mukakataku nti kyosazeewo nekisalawo kubanga omusoga yena ali kuwuliriza okusalawo kwa kaluluko n'eddwaliro ly'oli kwenda n'eddagala ly'oli kwenda n'enjira y'oli kwenda n'ebyobusuubuzi by'oli kwenda n'ebbeeyi ey'obikaado oba ogideterminingire mu kalulu aye bali tukoba olwaleero nti balabeerayiza kubanga beerayiza ku kitali kyayibwe bali kukoba nti okugezaako okunwa mugumu okwega okunwa mugumu kuba bano balikobanga kofi bakama bange aye Omusoga amweta mugumu nti okwega okunwa mugumu olina kubanga obuwumbi 9 ne miliyoni 600 ali kuwuliriza Omusoga mukobere nti obuwumbi 9 ne miliyoni 10 emirundi 9 okwega okunwa ati iwe dada wange namugeera ali eyo
oyo mugumu gonwere kuncho lero ole ya mwezi okumunwa ngawere bamwaire obuwumbi mwenda okwega okunwa mugumu nti alikola atya nti akukawumbi akoze atya buti nti akukawumbi obuwumbi bumeka mwenda okunwa ki mugumu edo n'ensonga Busoga neyemereireku ate ife titwemerere only ku parliamentary front kuba Busoga niba tufuna ababaka 10 bwe tulina ababaka bameka babagemye bona entegera bagita mu kisero kirala batwalewo omwana twena gwe twidi nti alina byakozesa eggulo wani owulire oli kunfuna ababaka ba Busoga mu budget ya Uganda teweza bilioni 10 Busoga for development teweza bilioni meka 10 idinda bajua bilioni tidwera 5 for development aya ababaka be Busoga babakobye nti buli omu okuba nga litambula n'olwo omwana ensigo ya Dema bajamu obuwumbi 2.5 billion edonne dasumbi wowenjeru olwadiwulire akaina adigemaku yatabuka alikwogera ebigambo baba bilioni 2 na kitundu ate ngampewo kuba bwogayita bilioni 2 na kitundu times 40 ne times 43 oba mu bilioni 10 Museveni ngadiba wawa imwe Basoga kamba waire mu 2013 twali ni program bajeta painting ginger bright ojidukira bulungi ya ambassador Kezana buli muntu yenigira mu painting Busoga yonena ngo okwetala amasimba amwiro baganda bali kwamuka bajero megadi buli omu bali kutusa buki Busoga jeno Museveni asubiza Busoga milioni lukaga kumukologo oyidde yabawereza milioni 2 so bwe mbona Omusoga ali kukukuta ngoli kukukutanije no Yoweri Museveni atukala kaite emyaka 3 ngana bisobo yakoba namunana na musango twacholi oti bali kutumana oti nkoko ngana bisobo yakoba butoli kuteteana Mutabani we ebyo betuli kulobe Busoga that is why fundamentally butuli kufuna abantu abalina emizi bamwiri oloza mwiri ateme wano ntaite mu comedy kuchusa Uganda kuchusa Busoga kuba ensonga NUP ensonga ife kyagulanyirwa kikumufiirako ebiri kuluma Busoga tubidi nti okuva e Kampala bwoba tosipika essaawa 10 kuidinda tosobola ayenga diri kilomita 7 na emeka ayo okutuuka wano e Busoga omuntu amala essaawa mukago ina okuyita lunaku lulamba ebyo bye tuli kwenda okumalawo Busoga kuba Busoga bw'okola ku infrastructure Busoga bw'okola ku masanalazi Busoga bw'okola ku byemizaano ebyemizaano Busoga oba n'abasamba omupiira baba Busoga ate Katonda yatuyamba nibala abandi abakidi bona babeeyo aye bamalira babidda ba blossomingira wa Busoga so Busoga bw'otaawo ebisaawe nga birungi ekyaka kindo bona bakivwako butire kyebugembe bona bwe kifaanana so NUP eyemereire ku nsonga edo era bali kujegaitaku bali kwegaita ku kinusi ekirongoosa Busoga era omulundi guno abalonzi ffe tubebaza kuba message yetu likuwa bajaniriza bwetujja mu kuziika batuwa omuzindalo bwetujja mu mbaga batuwa omuzindalo so abantu bali nife tulikwetereza buti nga abantu timu yaffe tulijongera mu amaani era iwe lindirira bulindirira Omusoga ali eyongera mu maani zimba obusobozi obutafaali awo ku kyalo ekikyo nti bwe tulijja mu lutabaalo weno lina ejeri onjo okusobola okolaki okukulembera abatuuliza twenda okusiima geno bigira ndikwidda kuyolya enkoye program twidda kuba tugaitanga mu kunamaloboozi g'Abannayuganda of course abali kuwulirisa okusobola okujja maaso okubanga boona endowooza yaibwe n'okubuuza kwaibwe kukolebwa kuba guno n'omukisa gwe bafunye okuba n'engobi tumaneku ku kye baliiko dakiika ndala Sokoke neyanzisa omukulu oyo omukulu Bobi nalebo nseba ntesimana ekuti nalebo principal yatugenda yatuwulisa nerukobanga mukumo muje mulonde kumugulu tasigerewo byange ayengi emyaka 3 okubanga mukumo ekirako era ati atuwulisa nga musinga nga besigye yatuwulisa nga yena kale Bwana President oyo muwulirizaawo muwagizi bwo alikoba nti anti akobye nti mukuuma obululu kakati kanfune omukisa okwanukula oyo muganda wange n'abalala bangi abakozesebwa nga ye tasobola kugamba nti Bobi Wine watulimba
nti tulina okukyusa embeera watulimba nti mulinde ekirako ng'obudde ku ekyo message gye twabawa twabawa message ya Uganda empya si eyakyagulanyi mission si eyakyagulanyi ndiwa enani kyagulanyi ne bwe bamusiba oba ne bwe bamutta ojja kusanga nga Waiswa tasirise Lubongo yatasirise Bigirwa tasirise nga nange bwesisirise saasirika bannaffe bwe baafa abalala bonna so omuntu yenna bw'ajja n'agamba watuwuddiisa mba simutegeera kye nabagamba luli kye mbagamba ne kati muveeyo tulwane ffenna tukozese buli chance gye tulina muveeyo mukuuma akalulu abakakuuma simanyi oyo omukulu oba alaba nti nze yabaleetera message ey'enkyukakyuka nze nali mukyamu wabula abajja ne babba akalulu ne batta n'abantu ne babasiba be batuufu so njagala nnyo bannayuganda era batunule n'amaaso amaggule nga batunulira bannaffe ababagamba watugamba Bobi Wine nti dictator agenda kuvaako katana bakuvaako katumuleke abantu baffe bagende maaso nga babatta kiryoke kubanga dictator teyavaako kyogamba bw'ojja okwata omubbi nga bbe ebintu byo n'asimattuka oba n'akozesa ejjambiya n'olwana naye n'akutematema n'adduka kati ate gwe gwe batemyetemye ofuuka omukyamu omubbi n'afuuka omutuufu. Just a minute katugaiteko. Tusimamu mubarekolanga mutyo mutulesa ku mukulembeze oyo naye ongera tutangazaamu nasiima ni president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti baba baawe. Hello Musoga wange anyole webala okutuweereza tuli basiimwe okutuleetera ku principal Ngobi ono mwidu abe VHT okuva nabukalu katusembeyo kalala eyerabirira amena nerobooze banki akasango Faisali tulomukamuli wano kale kasango tuyanze obaire olina kyokogeza kwa mu lulimi olusooka kuba abasoga bali kuwuliriza bategeere president kyaliituka olwaleero bwe twali tulitandika pulogulaamu eno osoose kwozaayo za president olw'okuba nti olutalo lwe yakoba abannayuganda olw'omamula ku Museveni buti abazungu batandise okuba enfuufu balikoba nti be empapula dakoba nga buliddo kiki kituufu ensonga y'okulwanisa nakyemalira iwe talina kumala mu maani nteweere doozi be olina kweyongera paka ng'ensonga ogikoze eki ogimaze olwaleero ebyo ebigambo byogema General Yoweri Kaguta Museveni His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyokumugema gye yabyogera mu 2020 na mulala empapula okudibitamu okudisomadde twatayo badikiriza mu 2023 nesatu so okutola kuna kyemalira kiri otikuwa mukazi mabunda bw'oba naye ku ssaawa 7 totandika kumubanda mwana ku 9 po mwana po mbe abano amabunda emyezi 9 ngasipira amabunda oli kubona nga kwate owundi omusaada agemanaku yakawulira nga kali kusamba ku 8 kyakalwa kiri mukampa baba nendo gaiteku nti okutola ku nakyemalira ti mission ya muntu mulala ti mulimu gwa lunaku lulala ti effort ya style ndala abandi bakuba ndulu abandi ba campaign abandi baku leadinga nga ifwe abandi bakugema ku we balino baba yes General Bigirwa yongerezaako awo especially nga tuli kwogera ku nteekateeka okusiguukulula government eriko ndidi nti ba foot soldiers bakola kibayino bano bakola gwana kyewa but specifically okuzimba that team n'okubalaga nti olugendo lwetugeme n'olutuufu obuteeyawulamu awo obutandikira okusookera layikiriza negaite ku maloboozi ag'okwaniriza His Excellency Commander in Chief kiongozi wa Army Jes owekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu Ngobi wedda mu Busoga afuuka kojja wange kubanga nze nayonka lya Nangobi so ndi wa mukisa nti ndi Munumba ndi nekojja sebo kyendikwenda okutegeeza nti banakyemalira bonabona ye bali batera okugwa mu biseera bya mirundi 3
era ebiseera ebyo tubibalayini era tuliriko. Ekiseera ekisooka nga tuli kujja mu kalulu ng'akalulu kali kubindabinda awo banakyemalira bagwa ino. Obwire obundi mu kalulu wagati nga kali kujja mu maiso banakyemalira bagwa ino. Obwire obwirakwawo nga kawoire era banakyemalira bagwa ino. Lwaki bagwa mu bitundu ebyo mu biseera ebyo? Nti political climate eba waigulu. Buli muntu ebirowoozo biba biri kuki ku byabufuzi. Ne bw'otuuka ku mweso ne bw'otuuka wa ne bw'otuuka wa buli muntu aba ali kwogera byabufuzi, buli muntu aba ali kwenda nkyukakyuka. So tituvanga ku nsonga eyo. Yes, tiyagwa amidist kalulu, tiyagwa mu kalulu wagati waire nga twali tumusuulire luuka yawona yasima ituka nga bweddi omu ibiri na yena aba nena kwana. You know, enakude disembereire kubanga ekiddi nti abasiraamu basiibe nakwana, abakatuliki basiibaana, omwibi aba nena kwana era n'onaana atera okuweza emyaka 4. So tulowooza nti asobola okuswika waabwe. Ekyokubiri, Comrade Waiso ayogeire ku infrastructure ya Busoga nga bwesigaire einuma. President ono yatukulembera nga tuli e Nairobi eyo ni Secretary General waife Alex Waiso Mufumbiro nize mwene n'abakungu abandi abazira wano. Twati yama mu gaali y'omuuka okuva e Mombasa okuva e Nairobi okutuuka e Mombasa. Waliwo 500 kilometers. Aikyatwalira essaawa 4 nga tuli Mombasa. Okuva Idinda okutuuka e Kampala waliwo 73 kilometers. Era weetaaga 4 hours. Bali mu 4 hours batambulira 500 kilometers. Betulina mu East Africa ife wano mu 73 kilometers weno otambulira 4 hours. Kiba kitegeeza ki nti owe Nairobi ata akola ebintu bingi ino ngowe ali Idinda ezakyasobola akola ki kukolawo. N'olw'ensonga eyo Busoga tulina ensonga nningi ino detuli kuwa abataka baife mu kuba aligninga mu line ya struggle. Era ensonga gyogereku nti tunaakola tutya okuzimba ba foot soldiers n'abantu abandi okuba mu line ey'okuleeta enkyukakyuka. Ekintu kitono ino ekibaire kibulanga mu wano Busoga kutegeera nti eri mu Uganda nikyonka. Busoga kuirayo 1962 kubanga by 1962 sewe Mr. President twali twenda bukulembezi wano. Era kabaka we Buganda ow'ekitiibwa Kabaka Katandooza taba wa kitiibwa. Kabaka we Buganda yasendasenda n'okwegayirira ino kyabazinga wawano okumuviiramu era yamuviira mu buviire. So kitegeeza ki nti by 1962 twali twenda kufuga Uganda. Bano abayaye baida mu 1996 n'abazimbulula ligasi yaife n'amaani gaife mu kulowooza ku nsonga d'eiwanga batufuula ba inferior. Twatandika okugoberera obugoberere twafuuka bebeeta ba agipu ene government in power. Ole bwakigema nga mubuukira ekyo n'ole bwakigema nga mubuukira ekyo n'ole bwakigema. So tiimu ey'Abasoga eyasembayo okuba very serious mu bintu by'okugema power damirundi ebiri eddakabaawo. Esooka yali ku mulembe gwa Idi Amin. Sebo Mr. President, mulembe gwa Idi Amin Air Force amajja ag'omu ibbanga gaali dominated by Basoga. Abameja Kimumu n'abandi baali bakoze omugomo ogw'okuwamba Idi Amin waba balyamu olukwe omupango gwakola ki gwayiika. Abasoga baira mu kuimajinga mu byokugema power. It is the likes of General Bigirwa Moses, the likes of Alex Waiso Mufumbiro, the likes of Manje Chibakutika, Bamu Lulenzi, Pasandru Mwanguzi, Jamaa Mukuve na eyo tiimu ey'empyaka eyo. Nifo twakaira mu kuimajinga okusitula Busoga okugireeta ku national platform no ku negotiating power. Okay? So but olibono olubimbiro tulina lwo nti babaire batukubye emyaka kumpi 5 nga tuli wansi. Okay? So okuzimba abantu okubayiza waigulu bategeere level kuba ino okuba it is a serious struggle. Era tugikola emisana n'obwire era kyetulowooza nti tulina wetutuuse. That's why President waife His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula by 78% mu district n'edindi data atuukamu nga Kaliro nga Buyende. So
Eisubi lyo ly'amaanyi so owekitiibwa Ngobi. Wano Busoga tekaayira inuma. I can authoritatively report to you. Tekaayira inuma tuli kwongereza kubongereze kumandi ge twazimba mu 2021. Era se obwana anyole ndikwenda okutegeeza nti bwe twogerera wano mu Busoga sub-region kizibu ino omuntu w'enaale ogema omuzindaalo n'ayogera ebigambo n'abimalaku nga bakaali mukuba nti mukulukomaawo okulola ku omukolo niyagwetegeka ye ni mukazi we aye mbw agiire kuziika agiire mu kyaki ayogera ebigambo abimaleyo tasobola abantu babaza okumwana. Okay, neyanziza bwana Jeno Bijirwa olw'omukisa n'okwanukula ekibuuzo ekyo. Nenze of course nina Honorable Manjeri kyebakutika, nina Honorable Paul Mwiru, nenze ku Honorable Manjeri seeta kukumpyawo kazindaalo osobole okubaako n'obubaka bw'otuusa eri Abasoga especially kuna kooti no then tuida kwira wamberi awo Honorable Paul Mwiru ni Honorable Bono then tukomekereze ni Robert Kyagulanyi kwedda kikadde ne Donald Tulibobi yennyabo Honorable tusangaire. Neyanziza ino Jamaica. Neyanziza ino abatuwuliriza mwena nze Manjeri kyebakutika omubaka omukyalo w'ekibuga Idinda kantwala omukisa guno okuba nga namusaako abatuwuliriza mwena ate n'okwaniriza President waife omulonde Robert Kyagulanyi Sentamu mu kibuga Idinda. Ekibuga kino kye tulimu kibuga kya byafaayo naye waifu wano mu Busoga aye ndikwenda okubategeeza nti okwidda kwaife wano naye nga tusinzire mu kibuga kino ekigaita Busoga yona tuli kumala bwire aye tuli ku nsonga enkulu nga ife Busoga okubona nga tulina we tutuuka mukiddi bulungi nga ife Busoga tuli wala ino ku Uganda eno era nga oba ine ng'otambwire mu bitundu ebindi obona nga ife tuli wala kyova obona nti wabisawo emyezi mitono General Museveni yabitaku emayuge yafulumya statement ey'ekidereze ino yeebuuza nti obera nditambula mu motoka nga ndikulingalinga buli wamu aye nva kwewuunya engeri Abasoga imwe gye mubaamu mu bwavu buti so neebuuza nti tutuuse ku levo nga gwe tweta omukulembeze taidi nti ekitundu ekindi kyakiikirira abantu baavu ino banaku ino so eyo statement yagikola yamala yaira ye Kampala aye era ife abantu ba buliido n'alaba abatontono abatenda kwawula basigala nga bajja n'emiramu egitategeerekeka tindi tova ku maini tindi MK tindi biki so buli omu yayungayunga ekiboozi kye Abasoga bali kumpuliriza era abajja nga mwenyigira mu bintu ebyo ndikwenda okubategeeza tukooye okutuswaza tukooye okutufuula oti tututegeera mwabona nga ensonga de tuli kudiza mulamu ensonga de tuli ku mu bumpimpi ndikwenda okubategeeza tuli kwenda bukulembeze bwa eggwanga lino bingi ebisobye ndikwenda okubategeeza nti ekibuga kino Idinda kyenkiikirira ng'omubaka ate ekikulu mu Busoga n'essaawa eno yeene woba obwine embeera eri muti ya mulembe amagira mabiino okutambula emmotoka olwana bulwane anti n'ekibuga ekikulu aye wazza kulowooza kwonakona kutulowoozaku nga ife nti abantu bano tubakoleire ki aye okutoolaku ife okubanga e Kampala twabanga wazza mulamwa gwona ne Museveni okubanga ayongera ajja mu maiso okubanga agema Abasoga yabataamu endawukana twabanga tuli kulwana bulwane nga tuzira nsonga lwaki twetaaga okolera wala ku bw'obulamu bwa Busoga. Bijirwa nga bwayogeire yagoba nti ife Abasoga tuba bwa ku leediyo twawulira nti
nti waliwo nti nankani amini buti nali tidi nankani nali so edembozi twadikowa omulama gwe tuli ku buti tulikwenda bukulembeza ate ng'obukulembeza ife beena tuparticipate nze fene tweretera omukulembeze we awo nsuubira nti fena tujja kubaako kye tufuna mu gavumenti ejja okwiraku olw'ensonga nze manje kye bakukiika mundidi ndi mwana waimwe mumboine nankula bijulwa mu mwidi olabopa omwiri mu mwidi waiso omufumbiro mu mwidi ba mu lulenzi mu mwidi maso walukamba mu mwidi twasalawo okukola enteekateeka eno okwegaita ku president Robert Kyagulanyi tube nga tufuna omukisa okuleeta gavumenti gye tuparticipatinzemu ife beene nga tugireese mu buyinza tujja kukugibaku n'obuyinza aye ozangeri gyojja kuleekaanamu nti tuli kwenda mirimu abaana baife basoma tidye enguudo mbi nga niibwe mwene gavumenti wagiwulirira ku leediyo ng'eri kwida aye we mufuna omukisa nga ife beene tukyenigiremu tulikwenda okubasuubiza nti tudasoosowaza ekitundu kyaife because we are part of the government gye tuli kuleeta so abasoga ndikwenda okubagumya mu nsonga eyo gredi gavumenti yedindi mudiza kukalandira kyova obona nti mutambula mutyo eziralungamya Museveni bwawuna kuncho yakoba nti mutyo ono kankole nti ate bano but for us government gye tuli kuleeta tugirinaku obuyinza era kyova obona tulitambulira walala okubona nga tubasaba tuongere wali wakubya esimu yakoba tidi mwayogera ule mwayogera kiri sebo ndikwenda okubategeezera abaliwuliriza mwidi bulungi engeri mwami Museveni gyatubisamu ni mu mbeera eddakalulu ife okuvaayo twasigala nga tulemere ku mulamwa tuli kulwana ku lwange abaana bo ni famire yo omulimu guno gwe tulikola tituligukola nti olwokuba tuzza byakola ebyokola tugirina aye tulisuubira nti singa tulese gavumenti eyindi mu buyinza twafuba okubona nga tulina obwenkanya twafuba okubona nga tulize ekitiibwa kya busoga mbona nga tulida asobola okuba nga tusobola okunumirwa oba oliawo ku gavumenti ejja okwiraku honorable neyanziza olwakaseera kansabe okangaawo honorable omwiru ku muzindaalo oliko olaija kwebuza nti Paul Mwiru kayadi ata mu nsonga d'abayise kimyufu Paul Mwiru ali kuba unveiled olwaleero waliko offices the National Unity Platform nga member wa NUP kiki kyogayita ku kibiina kino sebo ekisooka webalera abatuwuliriza eziraali kubuuza newe oli kubuuza zirabuuza muzaani amaze ekola medical ojja kubuuza namugirangwe amaze okola medical wabira ku personal terms ndowooza abanyige ebyomupiira byonna byonna omuzaani bwakola medical nabira ku personal terms tobuuza nti onajja kuzanira mu Liverpool oba toyawukanye nolakubye president nti nakuba akalulu eno aya akalulu tiwakakuuma akalulu kaali kakuma you understand president ena yakuba akake Uganda eri mu polling stations emitwalo nga 7 ezirabashima Kyagulanyi bwe yagabana mu mitwalo 7 ku makalulu buli wamu so buvunaanyizibwa bwa buli mulonzi okuba akalulu yakakuuma twakabala twawangulu bwa president so kyendi okwongerako of course it is value addition okubona nti twongerako okuzimba tube nga tutwala obuyinza nali kujinja SS Mutali Center so Mr. President baleeta obubokisi bw'obululu ng'ofuna obululu bungi returning officer oba yalitambo inetida tuli basula abali Mutali Center yakwata tulikenda kubalansinga bululu buno twine mutubale buno yakuza nti Kyagulanyi baluwa wida twine mutubale buno nakuza nti oli musiru obululu bakukubira ku polling station ye babo bali iwe otuuka oti ate twine mutubale Mutali Center who is Kyagulanyi agent Museveni n'abo nti no I will work for the president namukwadi bino tojabibalayo obulu babukubira ku polling station babugayitira bagabanidde reform so kyategeeza n'abalamusa okwira mu balongo nga ni box bamaze okudigula so kino kyategeeza ki nti wekitibwa Kyagulanyi wangula obululu bungi aye babikola mu district seningi
mutali sendo balancing ngabusobola ku resisting bamala balancing. This what took place. So what we do, we government into kwegeta ku national unity platform. Of course in politics today. Next was over 20 years. Chi tweet yokola kuba na tuongera tutya amagezi gefe n'amaani okongera ku bukulembeze bwetu agenda tuzimbe tubonenga busoga esobola esobola tuwangula busoga twongera kuvugana n'ebitundu ebindi. President Kyagulanyi afuka president for just a simple reason. Bananga bali kudagana ebigambo bingi. Museveni abaire mu buyinza for over 38 years. Ezina kyatakoze mu 38 years kyajakola myaka gyaliko ebagiri. So bizira kuna kwogera bigambo bingi ino. Tubana mutu wobululu tutudaka factory y'ebikado tudakola tutya bene mbera yebalimu abasoga bene n'abajindi besinza bwabo. Okubona bulungi. So zira Museveni kyatakoze mu 38 years kyajakola mu kira kyaliko endakindi. But when I just but when I close and their families, don't say, Kuba president, Baba president, to a game your man, Balo Namaso, about Abalia, about if you truly wait. The struggle you to know you get one of which I went out to Rochiko. The struggle team, Abadi, Vatican, Bako, their contribution to the good young get. That's why in the young get. Some block than Abadi command, I told you to Virico. This struggle is also na computer ili computer waba ne icon bosangula ku icon ku computer sigaro yoko munda bulongi ifaba jibamo tini first struggle yobo uva the struggle continues era abantu abayaka baida bawanga bayongera yoki biro muri kubuza ndole yakozake abotwa munumba muno bino bwe banumba nga mulimu omwana omuliro nikugema nokubulwiji omonga nikugwamo nga waliwo ekidini soleko mwana yafa obo bitamutsa wata so mwana. So the struggle no kubanga iri continuous. So twite kuongera kubona atongera okuzimba. Tenda abantu babe bakalo kubeti no national unity platform. Batu bafanana bali muide tuingire mu kintu tuzimbe. Ezira ja kuzima national unity platform yo ye nango likulia. Okungona bulungi kwatu bakola ne densobi. Titagulanya asobola. Ali kuiba sente da kawa. Tini kyagulani. Okungona bulungi. Ali kuwa sente mu budget badeka bananga baditu atikyagulani. Imuwa mukisaide yena akole byasobola kwa byona babikoze bikoze bideni so nze ndije kubona atongera okuzimba tuzimbe ekimu nakyetu nokuba ntukola ki so wabise medical waingirira ekintu okwera nzemba endoza balikoza medical yalwa noga passport tamuzi babuza donazana twetsigera wakochi kandi onalo buserula Stephen walugazi municipality so lamtaka batuliriza toyanze banafa batuliriza okuva mu Busoga twagala okwebaza president wa Fatero okujja okutulambulangako buli mulungi nze Serobula Stephen kina member of parliament wa Lugazi municipality ntera nnyo okuwulira nga abantu bagamba president bamwongere emyaka emirala fe twayambalako ku mpale ez'enkoba naye kasula olukoba lw'empale lukutuka ne bw'oluseesa terwambuka luno terukyayambuka olwa Museveni terusobola kwambuka reason bannayuganda batuuse ku nkomerero webakoyedde abantu b'e Busoga twalinga mu primary edda nga tusoma nga batubuuza what is Uganda's most industrialized town. Answer yalinga ki Jinja. Simanyi oba olwaleero Abasoga abawulira wano omwana bambuuza ekibuuzo ekyo n'ateekawo nti Jinja oba asobola okuyita ekibuuzo ekyo wabanga tasobola kukiyita njagala mumanye nti enteekateeka zaabwe ez'okulumisa bannayuganda obwavu zajja nteeketeeke. President Museveni yasanga wano nga bakadde baffe batuteekerateekera zibanka zaffe zi Uganda Commercial Bank ne bazeeguza ne bazituma Stanbic. Zibanka zaffe twalina zi Cooperative Bank kati bagala kuleeta bwegasi naye batunda Cooperative Bank. International Conference Center bajjajja baffe bazituyanira musolo gw'olukumi gwe bayitanga ogw'omuggwa abantu beekwekanga wansi w'ebitanda bajjajja ffe ne basasula omusolo. Yali International Conference Center ne bajeeguza kati bagiyita Serena. Baganda baffe abatandika ku mirimu wano nga Basulaimani Kyegundu ne batandika zi Greenland Bank. Mu bugenderevu abantu bano banka zaabwe bazeeguza Kyegundu n'afa ng'omunaku. Baganda baffe basembuule abatandika wano amakolero ne bali bateekako emisolo ne gibalemesa okubeera mu bizinesi era kati ne bagwa n'abalala bangi nnyo. Tetusobola kubeera mu ggwanga nga lifaanana bwe lityo nga President Museveni n'emikwano gye beewola amabanja we bagaggawala ng'ate bannayuganda abaliwo naffe abagenda okuddako n'abazzukulu ffe tulina okusasula. Embeera bwe beefaanagana bwetyo tulina okwerwanako. Abantu b'e Busoga nze nva mu Buyikwe district tuli ba muliraano. Omukisa gwe tulina ku mulundi guno
fe NRM twagigoba mu Buyikwe district era fe chairman wa LC5 yali we NRM muganda afaliko wa FDC constituency ya Buyikwe South yali NRM Dr. Lume yagirimu wa DP eya Lugazi municipality yali ya NRM nze wa National Unity Platform n'olwekyo enonjeru twajja mu NRM muganda waffe n'agijamu eyatukoze ekikolobero twagala okwetondera Mr. President kibi nnyo twali tetukisuubira muganda waffe kyeyakoze naye njagala okukakasa abantu b'enjeru bo bakyali ku mulama gwa National Unity Platform era tebasobola kukyuka era tubyogera n'obusungu obungi buli muntu yenna alowooza nti nno agenda kuva ku mulamwa era mu nsi y'okugenda mu ggulu abantu abamu tebasobola genda mu ggulu bonna abantu abanga batambula okugenda mu ggulu waliwo abeekoona ebigere waliwo abalaba emiyembe ne bakyama baginoge abantu ne basigala nga bagenda tujja kusigala nga tukyagenda kubanga kitukakatako tetusobola kubeera mu ggwanga basebo ne bannyabo nga amakampuni gonna agaali badde gakola wano wetugendako mu nsengala amakampuni agaali wano agaali gakolera wano nga Orange nga Africell gadduka mu ggwanga olw'emisolo emiyitirivu tegakyasobola kukolera mu ggwanga lino basebo ne bannyabo tuli mu ggwanga olwaleero nga Museveni yatufuula abalabe ba mikwano gyaffe abatuliraanye tosobola genda Rwanda n'okolayo bizinesi bulungi bakwekengera bw'ogende Congo tosobola kukolayo bizinesi bulungi bakwekengera nti oli munnayuganda bw'ogende Sudaani mawulidde baganda baffe n'emmere yaabwe bagikutte bagamba kubanga oli munnayuganda kati ku nkomerero ne tusigala nga tusigadde ku kazinga ak'okwefaako kokka olw'obukulembeze obubi obuli wano bannayuganda mwenna abawulira naddala abavubuka bakadde baffe bayinza okuba nga bakadde naye bakyali bansonga okutubuulira fe abali wano eggwanga nefe tugenda okuliberamu gye lugenda mu maaso nsaba tusigale ku mulamwa nsaba tusigale nga tulumirira eggwanga lyaffe lino basebo ne bannyabo tosobola kuba mu ggwanga nga n'amalwaliro bakadde baffe ge baatutegekera ga mulago gafuuka ga private tosobola gendawo ne bakujjanjaba nokyo basebo ne bannyabo gwe mulamwa ogwo gwe tuliko ogw'okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe ate nga tumanyi tukisobola kubanga Mukama Katonda ali naffe. Twegeetebwa ku Chief Whip omukulu Nambeshe sebo lamusako bali tuwuliriza. Bali ebweru abatuwuliriza nze Nambeshe John Baptist nze Amyuka President mu party ya National Unity Platform mu Eastern Uganda. Era ndi wa mukisa nnyo kubeera wano ne mukama wange n'abannaffe bonna abawagizi baffe aba National Unity Platform. Nzize kwebaza abasoga kusingira ddala. Mwebale nnyo obuwagizi bwe mututeesemu, esaala ze mututeesemu olw'okuba tuli mu kaseera akazibu nnyo ak'akazikiziki era n'akalulu ke mwatuwa mu bungi bwe mutyo. Mwebale nnyo, mwebalirala Kibumba ow'emu weekend agungumale. Amina. Njagala okusinziiraawo Yes sir. ntwala obubaka eri abakyesiba ku gundi kunakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Njagala kubeebazaako ensuso nga ngamba nti ng'abalumirwa nnyo nga mwe ab'ejjinja olw'okuba Jinja yali industrial city ekyo kimanyiddwa East and Central Africa naye kati leero esente ezandikulaakulanyiza Jinja ziri Congo sebo ndikubeebaza ziri Congo zikola enguudo era kati n'amasannyalaze abagenzeeyo bafunye akakisa ne bagendayo ne tulaba President wa Uganda nga bwalumirwa abamuwagira wano mu Busoga esente zandikoze emirimu gya service delivery zonna baziyiye eyo mu Congo kakati buuza na zino ezigenda mu basirikale okimanyi nga wano abasirikale betulina balubatu kyobola abaana b'ekasese babatta nga bwota gundi enfunza kyobola negundi insecurity yeyongedde bweyongezi tuli overstretched UPDF gyomanyi n'ejje lya Uganda terikyali jje lya Uganda lya muntu lw'okuba liiryo liri mu mawanga 5 gangabale baalisindika mu Somalia liiryo baalisindika mu South Sudan liiryo liri mu DRC mu Congo liiryo liri mu Central African Republic liiryo liri mu Equatorial Guinea kakati tusigaziza ki a share of sorts kati mwabakyesiba ku muntu ono nti abalumirwa emyaka 40 ng'enguudo bw'ogenda ne mu city capital city kye yefes
ng'amaaso g'eggwanga abalambuzi batuuka wano basookera mu Kampala naye se bugenda mu Kampala olabire eddala ogambe nti omusajja ono ali patriotic alumira Uganda kwe ne bwe tuba nti tuli n'abastrongo bendi wano mu East and Central Africa nandinokoddeyo ababiri owegundi owe Rwanda n'owa Uganda genda ke Rwanda okomparinge n'ono wano omanye ndi oba oli oba bivoona ne biyike byetaaga gundi comparing and contrasting naye ate tuddemu okukirowoozako nnyo tumanye nti ffe wadde tutandise tuli batono temutuyiza mu maaso mwandi tweyunzeeko mwe abakyalimu NRM kulokuba nekamosikito kano akaleeta omusujja bw'ogamba ndi okanyooma mu butono bwako sulako nako mu buliri ne bw'obeera giant Goliath kajja kubalula mwebale nnyo kumpuliriza Kandire Wangobi nga tuli kunzika program ku bigambo byo byolisibirira abasoga of course makyala bugano mu busoga webale ino baba nsanyuse nnyo no okufuna omukisa guno nate twandiwulidde bingi nnyo okuva eri baganda baffe for example honorable Andrew Kaluya tutumuwuliriza n'ebigambo ebirungi bingi ne bannaffe abalala bangi naye obudde tebusobola kutuganya njagala okwebaza abantu b'ebusoga okutwesiga okutulonda abantu b'ebusoga baatulonda tetutoma naye era tubasaba one butagwamu ssuubi ekyokubiri butalekerawo basigale nga bakola bwe bakola ate buli omu asigale nga kweyiga munne buli omu asigale nga asomesa munne nja kumaliriza n'ensonga eno bayogedde era honorable Serubula ayogedde ku bannaffe abatunda emyoyo gyabwe abo gye bali babeerawo okuva ku mirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo babaddengawo naye akyogedde bulungi ti bwe muba mugenda mu nsi ensuubize era nebyawandiikibwa bitulaga ti bangi bagenda bakonookako waliwo ajja okutunulira epeera ku kkubo li mu ntwalo omwoyo waliwo ne bwe muba muyiga nsolo nnene waliwo atunuulira akamyu ye nagwamu omulamu naye ffe abafokasinga tuli bangi era tujja kutuuka njagala okusindikira abantu b'enjeru message mbategeeze nti bwe mulaba omukulembeze yenna abatunda temugwamu maanyi oyo jasi aba atunze ekifo kye mwamuwa at the end of the day amaanyi gali mu bantu tovola baffe batuyita people power amaanyi gaffe gali mu bantu ffe tuli wano nze ndi wano ku lw'abantu era bwe nkera ku makya nenva ku bigambo byange oba nenva ku ndagaano gye twakola n'abantu ey'okubeera nga ab'amazima ey'okukiikira eddoboozi lyabo tolaba nti tulina obuwagizi bungi munanga abantu basobola okutwesamba so mwe abantu b'enjeru n'abantu ba Uganda mukyalina obuyinza era oyo aba atunze jasi kifo kye mwamuwa ate nga oluvannyuma lwa byonna era agenda kukomawo gye muli kati mutegeke ebibuuzo n'ekyokumukola sijja kibagamba mwe mukimanyi basebo ne banyabo njagala okumaliriza ddala nga nzijukiza abantu b'ebusoga bingi tubyogedde ebizibu bye tulina naye mbeera njagala nnyo okumaliriza nga mbabuulira ki kye tulaba mu maaso bino bye tulina ebizibu bye tulimu yes tubyogeddeko naye kiki kye twagala mu maaso lwaki tukwatagana ne honorable Mwiru lwaki tukwatagana ne honorable Kaluya lwaki tukwatagana ne Manjeri ne balala bonna bonna tulina ekigendererwa kya Uganda empya si just kigambo tulina emiramwa mingi naye kusingira ddala gisamarizinga mu bintu bitaano bino wammanga twagala okukyusa healthcare system oba ebyenzijanjaba ate nga si kipya kyali kibaddewo mumanyi mwenna nti boda nekkuba n'ofuna olwatika ku mutwe chances nyingi nti ogenda kufa omukyala bwe wabeereyo kaliro nga olubuto ne lumuluma ekiro saa 9 chances nyingi nnyo nti ajja kufa nowanda tufiirwa abakazi bangi nnyo nga bazaala twagala okukyusa ebyenzijanjaba olunaku lwaleero amama Mbabazi ali Bulaaya yagenda kumujjanjaba for 38 years bebakwata sente za Uganda naye omuntu wego temugumulaga nti yeetaaga okutereeza amalwaliro omugagga aponye ono agabye emmere mu covid alina sente empya nekadde naye buli lunaku yayitanga ku Itojo hospital nga tamanyi nti eyo Itojo hospital yegenda okusalawo oba mulamu oba mufu bwe accident bamutudde mu Itojo hospital nga tewaliyo yadde ne Panado Keith Muhakanizi yali permanent secretary minister yabalirira sente z'eggwanga naye nga mu sente z'eggwanga zonna yalaba alina kubeera na bizimbe Bulaaya
tebalina kutereza ddwaliro yafiira Italy. Eri Tumwine yafiira Nairobi. Olanya yafiira Seattle n'abalala bangi nnyo. Uganda bagifudde semetu si kye twagala kubanga si buli omuntu ajja kukyafodinga. Idi Amin bamulongoseza mu ddwaliro ly'e Uganda. Milton Obote president wa Uganda bamukuba amasasi ne bamulongoseza mu Lago ne bamujjanjaba. Twagalako myawo kintu ekyo tetuloota buloosi. Bino byali bibaddewo era twagala bikomyawo era tugenda bikomyawo. So ekigendererwa kyaffe kisooka twagala kutereeza ebyenzijanjaba, twagala okutereeza ebyenjigiriza. Nze nakula ng'amasomero ga Namasagali gamwiri nga ge masomero agakabi ne bwe tuba twogera n'abaana nga tuwandikiragana amabaluwa baagala kuva Tanzania baagala kuva Ghana bajje basomere wano. Nze ekirooto kyange kyali kyakusomera Namasagali nga njagala nnyo ebyokuyimba ne entertainment. Olunaku lwaleero mwana kyayagala okusomera Namasagali, mwana kyayagala okusomera e Nabumali, mwana kyayagala okusomera Emwiri n'ebirala bwe bityo. Twagala okutegeereza ebyenjigiriza byaffe ate nga kisoboka ate nga kijja kubeerawo. Twagala okutereeza infrastructure, nguudo, malwaliro n'ebirala, but most important enguudo zaffe. Bigirwa kyogeddeko wano nti Nairobi Kenya ove Nairobi paka Mombasa otwala obudde bwe bumu n'okuva Kampala paka Bugiri. So kiswaza naye ate bali abasajja mulina okumanya bali abasajja bakadde tebalina future yaabwe eri mabega waabwe, future yaabwe bagiyitako dda ne kati ffe future yaffe eri maaso gaffe. Tosuubira Museveni n'emyaka 8 kuterereza nsi, tosuubira bano abasajja ababba bedde ensi bo plani zaabwe ziri bweru wa ggwanga. Kyovala ne bwe bakadiwa ne bwe balwala bapulaningira kukadiira eri ffe tuli sitaaka wano. So tulina okutereezaawo. Twagala most important tulina okutereeza ebyobulimi. Eno ensi ngagga, jinja yalinga ngagga nnyo nga tusaabinga sukaali mu East Africa nga tulina ngate obulimi bwaffe tukyalima naye tetufuna mu bulimi bwaffe kuba zi society zaabaawo. Twagala zizaawo. Ekisemberayo ddala twagala okutereeza obukulembeze bwe Uganda, tuteekewo kye bayita servant leadership. Omusajja omubambuuza obuzibu bwa Uganda ki, obuzibu bwa Africa ki, Chinua Achebe mu myaka gye 8 yagamba obuzibu bwa Africa buli kimu kirungi bukulembeze. Museveni yakiddamu mu 86 n'agamba ekizibu kya Uganda be bakulembeze bakulembeze abalemera mu buyinza. 37 years later tayagala kuva mu buyinza. So twagala okutereeza ekyo, twagala okusawo kye bayita servant leadership. Ngera bw'okirabo tukiina mu National Unity Platform nti president si Katonda, servant w'abantu, nti serubula mukulembeze si mufuzi era asaavinga abantu ba bulijjo be bannannyini nsi. Ffe batulonda ne batuwa ekitiibwa ekyo tubakulembere. So twagala omukulembeze ng'atya okunyiiza abantu, twagala omukulembeze nga buli bukulembeze bwaffe buli kye tukola twagala kisanyusa abantu basobole okuddamu okutwesiga. Ate twagala buli mukulembeze ng'alina okukonvinsinga abantu ngera obuyinza buli mu bantu. Twagala okuzzaawo enfuga eya democracy ya namaddala ng'abantu kye basalawo kyekibeera ekyo. Twagala okuzzaawo enfuga ey'amateeka nga buli omu yenkanankana ne munne wansi w'amateeka. Oba oli muddugavu, oba oli mweru, oba oli munene, oba oli mutono, oba oli mugagga, oba oli mwavu, oba oli wa kabira ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, nga mwena mwenkanankana ng'amateeka gabakuuma kyekimu ng'ate gabasaavinga kyekimu, nga tewali agenda kujja kusenda muntu ku ttaka lye kubanga yajja agamba ndi kubira ono. So twagala ekyo kijjawo. Finally twagala n'okuzzaawo respect for human rights. Poliisi eno engeri gyeyisaamu kirina okukyukamu nga tusobola kujja nga bwe bakola ne bawamba abantu ne babatocaringa n'otocaringa kakwenza n'omusalaasala n'ogenda scot free, ne bakwata abakyala ne babarepinga nga babarepinga be basirikale abali mu uniform y'eggwanga. Ono omusajja ono omwogezi w'amagye najja ku TV nayogera ebitategereka abo singa nze president kati oyo aba alina kubeera mukomera annyonnyole lwaki aswaza amagye. Anyway bingi nnyo betwagala okutuukako naye tujja bituukako nga tuli ffenna. Guno omulimu maliriza nga mbagamba si gwa Kyagulanyi nga nze, no, si gwa Nambeshe, si gwa Rubongoya, si gwa Mweru, si gwa Manjeri, si gwa Serubula, gwaffe ffenna. Naawe munnaffe ali eyo tukola kye tusobola tujja wano ku radio okubyogera naye tumanyi nti naawe otuuka ku bantu bangi. Naawe yongerayo message eno etuuke ku buli muntu yenna mu nnimiro gyali, etuuke ku buli wa border stage, etuuke mu nnimiro, etuuke mu ghetto, etuuke buli wamu. Paka nga tukoze ekyo
tujja kusobola okwempawalinga abantu bonna bonna. Maliriza nga bagamba nti ne bannaffe abo be bakozesa otunyigiriza abasirikale n'abapoliisi munnange bali ku saidi yaffe. Era bangi nnyo ne baba batusibye bajja ne bagamba naye abantu mubagambe bayimuka omulundi gumu, tulinze abantu bayimuka omulundi gumu naffe tubeegatteko. Banyigirizibwa, batemulwa, basosolebwa mu promotion, mu deployment. One day n'abo abasirikale bagenda twegattako era lwe lunaku lwa Museveni olugenda okusembayo. Tumaliriza principal Vokali kujja program and the bridge tugikola nnyo. Glory alina ekibuuzo kirala kyayenda okubuuza oba nga tusebya. Bobi nsimye okubona itaano wange. Nze nansimye baba. Waliwo ekibuuzo kyena kubuuza twali of air waliwo Lewis ni spokesperson w'ekibiina kuba n'abantu abalikyuka nga Senyonyi nga tuligaba kaadi nakanti munange ng'abantu bangi ab'NRM abayidye mu struggle bomuwaire kaadi wandiramuwanga tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Saawa dino batandise okwirayo gye bakola ki gye bava batandise okubonesa olowooza nti ba NUP nga baali baki b'NRM mugyagaba kaadi ojja kikola otya okutuula mu kawukuumiro. Webale nnyo ekibuuzo bakimbuuza mukyama ate kati okimbuuzako. But anyway webale nnyo era nja kiddamu ku mpewo. Kituufu bannayuganda bangi nnyo si ba opposition bokka naye n'abali mu NRM abakoowa system eyo. Kirungi ombuuza ekibuuzo kino nga nina deputy president wange twali naye mu parliament ey'ekumi ng'ali ku NRM ticket nga ndi independent. Naye mu mboozi twanyumya ne tukaanya nti ddala kituufu twetaaga okukwatagana. Era y'omu ku basajja ab'amaanyi ng'ali MP ng'akimanyi bulungi nti bw'osuulawo NRM bajja kukola kyonna ekisoboka oba bappe bakulemesa okudda mu parliament. Naye n'abeera faamu naganze bansala embalu kati aba NRM sebakyakusinga. So era ne tumwesiga olunaku lwa leero ye deputy president wange. Bannaffe bangi nnyo batwegaseeko muva mu bibiina ebyenjawulo but most importantly NRM tukyali nabo ate bali very strong. Naye ate tulina bannaffe abatwegaseeko abamu nga bava mu bali independent nga bakagabo abalala nga bava mu NRM nga balwanga abamu ne batulyamu olukwe abalala tukyali nabo. So ffe omuntu mulabira ku bikolwa bye era mubeegendereze. Abayimiridde nammwe muyimirire nabo, abaliddemu olukwe mumanye ekyokubakolera. Kale tuyanza banaife abatuuliriza tiimu nene eya NUP ndibona Swengere Muyonjo Hussein ndibona omukulu Kaluya okuva mu Kigulu South ndibona Mayor Bam Lulenzi. Yes. Oh ne Honorable Nsanja Patrick okuva Ntenjeru South. Bakulu bangi of course baidye okubanga babawalani principal twende okusiima nga Busoga wana akaseera kotuwaire especially okubanga oyogere ne Busoga n'olundi munange okola ng'otyo wabitira kweno wawaya kudabasoga Basoga bawayi mulye ku mbooli n'envuluga akaseera kemujja okumalando banange tutyo betambwira olwaleero bwana Njaka Hassan okuva mu Njeru municipality bwana Jeno Bijirwa n'abandi mwebale katuje mu maiso okubanga twirayo eriyo kyoli komekereza nakyo kyenjo komekereza nakyo nja kutwala omukisa guno in a very special way okwebaza waliwo bannaffe abatwegattako nga tetunayingira mu kalulu waliwo bannaffe nga Honorable Nsanja ye yawangula nga independent naye nagamba wadde ndi independent eno ye team ya National Unity Platform yenjagala okola nayo okola naffe risk y'amaanyi government ekuwalana naye nasalawo okola naffe sebo tukwebaza era tetukitekenga for granted kati ne very very special way ndi very proud okwaniza Honorable Mwiru naye sijja mwaniriza wano kuba eno si office yaffe era naali njagala mugwa mu kifuba office yaffe wali ejinja tumwanirize naye tukwaniza Honorable Mwiru n'abalala bonna bonna kati Museveni ali mbuzibwa mwebale nnyo mwebale
Yes, mwena abatulaba ku NUP Media TV bwetuli era nga bwetuli mu bungi okulaba nga tuli ne President Oba Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine abasoga bwene balinze tulina omubaka wano Honorable Nsanja President gwayogeddeko omulungi ennyo mubaka yogerako eri abantu akatonotono kadakika nga kamu okusookera ddala bannankyukakyuka mwenna mbalamusizza nnyo olunaku olwaleero nga 14 tuli wano e Busoga radio Busoga FM ne pulezidenti waffe owekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine abantu bakuŋŋaanye bangi nnyo ate era bazze mu ssanyu lingi nnyo okulaba ku pulezidenti waabwe pulezidenti w'eggwanga twagala okusiima pulezidenti tinnasobodde okufuna akadde ne tubaawo wano n'abeera naffe olunaku olwaleero lwanjawulo nnyo kubanga ofisi eza Eastern Region zigenda kutongozebwa ate ne bannaffe bangi nnyo abagenda otwegattako mu kibiina mu nkyukakyuka bali lwedde okuba wamu naffe awo nno pulezidenti azze atukolemu omukolo ogwo atuyiseemu eggaali mu mbeera ey'okutusanyusa n'okuba nti nno atwongera okutuwa amaanyi essuubi okutuukira ddala tunafuna enkyukakyuka naye ekisingira ddala obukulu tubasaba mwenna abali eyo tutambulire wamu tusobole okulwanisa nakyemalera tufune pulezidenti waffe nga bwe tumwagala ate era tubeere mu nsi nga ffenna tweyagaza. Honorable akatono nnyo okutangaza mu Munnayuganda kiki ky'okutya Munnayuganda kyayinza okulaba nti ava eri sayidi n'ajja eno ewatukuvu? Okusookera ddala pulezidenti Museveni ne ttiimu ye tebakyalina kyebagattako. Buli Munnayuganda yenna ali eyo olina okukitegeera kubanga okubeera mu bukulembeze emyaka egisoba 3 kiba kinene nnyo. Twagala okubasuubiza nti newankubadde mu nkyukakyuka mu ntambula yaffe mubeeramu ebisoomooza ng'abantu abamu abayinza okuva ku mulamwa. Slogani yaffe egamba nti no people power our power, maanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Awo nno twagala okubakuutira tusigale nga tutambulira ku maanyi naye nga ekyenjawulo abantu kyebateekeddwa okutegeerera ddala nti tewakyaliwo obukulembeze buno kyebwongerako ebintu byonna byafa sisitemu zifudde. Okay, oyo nno abadde Honorable Nsanja Patrick. Yes, President. Bwetyo nno nga tuva ku radio Busoga 1 President amagye gamulinzedde abaana bo bangi nkikugambira ddala nti kati tumutwala kayiteko mu Busoga ate abalage ku vibe abacyankalanyi anti kati twazze kati tuli Busoga wagwansedea nobody say yeah. Leta linnya linnya yangu unagenda simbula kwako wekwate teka wekubo Adamu muke wanserera bamawulire yes. Hello, bro.
tekiri kino tekiri si kyana oyo mumugamba avuge bulungi aleme kututwala nga atwala Ngato zimanyi ziddugala abadde ku radio tuyingide tuva ku radio kati owulire ensasage bamugambye toyisa tawulira bamugambye protocol tawulira abalike protocol omusajja tawulira
kyekibineesi